ne bwoba ne sente olina okusooka okukola ekintu n'okitegeera omutwe gwe gulina okusinga sente obunene. By the way, nayogerako wano abantu abamu ne bagamba nti nga wayogedde bubi nabagamba nti abamu abasinga abagenda mu bamanerenda ne mu banka okwewola tebeetaaga kugenda kwewola sente ezo beetaaga kunyiga ku mapeesa ga mutwe gaba gakyankalanye. Ebiseera ebisinga 99% bizinesi ezikolapusinga tezikolapusinga lwakuba temuli sente. N'amapeesa g'omutwe galinga mapeesa ga kintu kye bayita sente. Naye abantu namukukyankala n'okwo kubalowoozesa nti balina kugenda kufuna sente. Waliwo kye bayita finance literacy. Literacy mu Luganda okimanyi? Oba illiteracy. Illiteracy oba butamanya. Si butamanya. Ignorance. Ate obutasoma. Obutasoma era si illiteracy. Waliwo okwegamba kale okukinyonyola illiteracy ye muntu literacy kwe kusoma oba okuwandiika naye byombi olina bitwalira wamu. Kati mu Luganda abantu abatamanyi kusoma na kuwandiika abatamanyi kusoma na kuwandiika tubayita bakimbuyege mu Luganda. Naye kakati ne mu sente waliyo bakimbuyege. Ffenna tulina levels of bwakimbuyege mu sente kye tuyita financial literacy. Kakati abantu sente size zirina okukulembera emirimu gy'okola. Amapeesa g'omutwe wano ge galina okukulembera ebintu bingi bye tulowooza nti temuli sente lwakuba nti amapeesa g'omutwe gaffe simanyige. Agamu mwegali naye nga tetuganyigaako. Nze nalinga nsoma obusomesa nga bagamba temuli sente ne kati tokiwulira. Bagamba omusajja gwe omwana we kaaligenda amusomesa ajja kumpulira. Lawrence Mulindo omumanyi owa St. Mary's. Ate Muwonge Lawrence owa Budesesi. Esente bazijja mu bwa dokita oba baavu bagagga bazibu basomesa Kirizestom. Esente yazijja mu busawo oba mu bwalooya mu kusomesa. Kati mapeesa gokagwe olina okunyiga. Gwe emirimu gy'olowooza emeka egiri mu sente ogigeregeranye n'abantu abo basatu abalala sijja kubimenya. Abantu bamanyiddwa bulungi: Dr. Kirizestom Muyingo ow'ekitiibwa, Lawrence Mulindwa owa St. Mary's ne Lawrence Muwonge owa Budesesi. Ombuulireyo abalala abasoma emirimu egibaamu sente abasinga abo sente abasoma obwa dokita mapeesa abasoma obwalooya tewali kiri. Omulimu si gwe gubaamu sente ziba mu mutwe. Kakati ne wano okugenda mu bizinesi okutandika okwewola oluusi omutwe gwe guba gulina amapeesa gaamu okunyigwa. Obwakimbuyege tubulina ffenna financial literacy level ey'obutegeevu bwa sente. Abasajja abasobola okugamba nti kati abo obwakimbuyege babuvaamu ne bagendako waggulu be basajja nga Bill Gates. Be batayita bakimbuyege? Bwakimbuyege babuvaamu. Ate Dr. Mulindwa n'akyali kimbuyege levels kati alina 70%. Gwe nange tuyinza okuba tulina 2%. Obwakimbuyege bwe buliwa. Abantu balowooza nti buli kintu ekikulemerera mu bizinesi olina kugenda ofune sente ozongeremu. Olina kisolovinga na sente. Si kituufu. Era ekyo nkyayimirira ku magulu gange okugamba nti looni abamuze munona mulina kugenda mu mutwe gwammwe mwongere okwewolamu. Sente zisinga obungi banyiga amapeesa mutwe